Bino bimu ku bisaawe by'ennyonyi ebisinga obulungi mu East Africa. Era ng'ekisaawe kye nkuleetedde ku namba emu bakiyita Kigali International Airport nga kino kisangibwa mu Rwanda. Ekisaawe kino kyazimbibwa mu nzimbe eri ku mulembe era nga kirabika bulungi ddala. Kino kirina obusobozi obukozesebwa abantu abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu buli mwaka. Ekisaawe kirala kye nkuleetedde ku namba 2 bakiyita Nairobi International Airport era nga kino kisangibwa mu Kenya. Ekisaawe kino kye kimu ku bisaawe bisinga okukozesebwa abantu abajja wano mu East Africa. Era nga kyagaziyizibwa nga kati kisobola okukozesebwa abantu abasoba mu bukadde 26 n'ekitundu buli mwaka. Ekisaawe kirala bakiyita Julius Nyerere International Airport era nga kino kisangibwa mu Dar es Salaam, Tanzania. Ekisaawe kino kiri ku mutendera gwa nsi yonna era nga kisinga okukozesebwa abantu abazze mu Tanzania. Ekisaawe kiddako bakiyita Kilimanjaro International Airport era nga kino nakyo kisangibwa mu Tanzania. Kino nakyo kiri ku mutindo gwa nsi yonna. Wabula kino okisobola okiyita ekisaawe ky'ebyobulambuzi ng'abantu abavudde mu mawanga ag'enjawulo ababazze mu Tanzania okulambula basinga kukozesa ekisaawe kino. Bulijjo mumbuuza ku lisiti lwaki Uganda terabikirako. Mweno lisiti kankome ku Uganda ngono mba ngenda kwogera ku Entebbe International Airport. Kino ffenna tukimanyi obulungi. Ekisaawe kino kyazimbibwa abafuzi b'amatwale kumpi n'ennyanja Nalubaale oba giyite Lake Victoria. Era ng'ekisaawe kino kiri ku mutendera gwa nsi yonna era nga ky'ekisaawe kyokka Uganda kyerina mu kaseera kano ekiri ku mutendera guno newankubadde nti ebisaawe ebirala biri mu kuzimbibwa. Okugeza ng'ekisaawe kino ekiri mu kuzimbibwa mu Hoima kigambibwa nti nakyo kijja kubeera kya mutindo gwa nsi yonna. Bye byensobodde okufuniramu eno video. Wabula nja kutegeeza gwalina bizinesi kano ke kaseera akalungi ak'okulangiramu. Jangu tukwatagane nkukolera akalanga kayita bakasitoma abo ku bizinesi yo ng'ojja kunsindikira message ku enamba eri mu bio. Gwayagala okutwegattako ku WhatsApp group ojja kugenda ku YouTube oteekemu Hassans channel egenda kujja osubscribinge ku channel okwo kwennyini kuliko link ya WhatsApp era ojja gikoonamu ejja kutuusa bulungi mu group. Wabula nkujjukiza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button saako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Kwebaza olwakadde ko wadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.